Musaza Singo bannakibiina kya Nuupu Emityana balayidde nti bakufaafagana n'omuntu anaabalemesa enteekateeka ez'okukyaza pulezidenti waabwe yadde nga poliisi yalabudde dda bano nti entegeka zino ziri mu bumenyi bw'amateeka. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi y'abirina. Bano musinkana gye babaddemu etudde ku Emirates Hotel mu kibuga Mityana ebadde egendereddwamu okutema empenda bukya bwe baaniriza omugenyi waabwe baweze nti geetonye kagwake teri kigenda kubalemesa. Ensinkana eno yeetabiddwamu abakulembeze abalondebwa ku tikiti ya NUP mu disitulikiti y'e Mityana nga bakulembeddwamu ababaka ba paalamenti Francis Zaake, Joyce Baagala ne David Luchamuzi Kalwanga, basentebe ba division z'esatu ezikola municipal y'e Mityana n'abakulembeze abalala. Singa wabira obulabe bwabutulumbiddwa tukwataganyiza tutya. Twetaaga abantu baffe okumanya so obukulu kumanya kubanga omuntu alina eddembe okutambula nawayagadde twetaaga passport. Bali Museveni yakanidde ogende e Kenya ayagala omuntu agende bugenzi naye kati ogenda nze Mityana nga nve Mityana North nga nve Bulera nzije Mityana municipality yetaaga passport twali mutawana tugenda. Okukyala kwa principal mulimu gwo gusookera ddala kukunga bawagizi ab'ebibiina ebirala okwegatta ku Nuupu. Ensonga ey'okubiri kwe kuzzaamu amaanyi bannakibiina kya Nuupu. Ensonga ey'okusatu kwe kuleeta obubaka ku agenda yaffe ng'eya Nuupu. Ensonga ey'okuna gye tuyita ey'okulabisa nga principal ajja n'atutegeeza ensonga nga bwe zitambula ez'eggwanga. Joyce Baagala Ntwatwanga imbako omukyala owa district y'e Mityana era nga munnakibiina kya NUP asabye poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okuva mu kwebuzaabuza bakole omulimu gwabwe nga bwe bateekeddwa okugukola. National tour President Jakola guno sigwe mulundi ogusoose twakola phase esooka katugenda mu phase ey'okubiri. Phase esooka twagenda mu bifo ebyenjawulo. Phase ey'okubiri ne Mityana mweri. Mityana tugenda mulinda ku Mande. Tuyina obukakafu nti poliisi ejja kutegeera obwetaavu bwa bannayuganda okulaba ku president gwe baalonda ereme kutaataaganya nteekateeka ezo. Olunaku olwaleero bannakibiina kya NUP bazzeemu okutalaaga eggwanga nga batandikidde mu disitulikiti ey'e Kamuli nga mu disitulikiti y'e Mityana basuubirwa ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Kyokka yadde bano bakola bino byonna tebannafuna kukkirizibwa kuva eri poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ku butya bwe bagenda okukwatamu ensonga eno. Ku CBS FM, James Kana Sebuguzi. Musaza Mawogola poliisi y'Erwebitakuli mu district y'e Sembabule eri mu kuwenja omusajja Kagwensonyi akabasanyizza omwana ow'emyaka 7 oluvannyuma n'amutta n'amusuula mu luzzi. Omusasi waffe Omulangira Jimese Kabiito kabikuwe. Bino bibadde ku kyalo Katoma okuliraana akatale ak'Ekabanswere mu Gomba y'Erwebitakuli. Omusajja atannategeerekeka bw'asobezza ku mwana ow'emyaka 7 oluvannyuma n'amutuga n'amusuula mu kidiba ky'amazzi. Okusinzira ku jjajja w'omwana ono ng'ono musirikale mwesiga akakuba omwana ono abadde abeera ne jjajjaawe omulala ategeerekiseeko erya Joyce era yabalese awaka olunaku lwajjo ne banne abalaba nanga bazannya kyokka bw'akomyewo awaka kwe kubabuuza munnaabwe gy'ali nga tebamulabako. Wano batandikiddewo okusamba ensiko nga tebamulabako era bwe bukedde ne beeyongera okumunoonya ne ku nzizi zonna eziiranyo era babadde bali awo kwe kulaba obugatto bwe yabaddemu nga buli ku kifugi. Bano bafunye omuwuzi n'akka mu luzzi wansi n'asobola okuzuula omulambo gw'omwana ono nga gwawagamidde wansi. Poliisi y'Erwebitakuli etuuse mangu n'omusawo era bw'akebedde omulambo ne kizuuka nga mu nnaku 2 omwana ono yabadde akabasanyiziddwa era nga basoose kumutuga n'oluvannyuma ne bamusuula mu mazzi. Poliisi ebakkiriza abooluganda okukola ku nteekateeka ez'okuziika nga nayo bw'ekola ogwayo ogw'okunoonyereza ku mutemu eyakoze ekikolwa kino. Nze Jimese Kabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Musaza Gomba abatuuze mu kabuga ak'ekiriri mu gombola y'Empenja mu district y'e Gomba benyamivu olwa projekiti y'amazzi agattaapu gavumenti ge yateeka mu kitundu kyabwe kyokka nga gano gaakolako akaseera katono ne gavaako. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyamazzi yawa abatuuze mu byalo by'e Gombola y'Empenja mu Gomba projekiti ngali yakuganyula ebyalo 3 okuli tawuni y'Ekiriri, LC ya Kiriri West n'Empenja ng'amazzi ago agalina okupikibwa amaanyi ag'enjuba gasimbibwa ku kyalo Nswanjere. Kyokka amazzi ago abatuuze bagafunako ebbanga lya myezi 3 gyokka ne gavaako. Abakugu bwe baddamu okukanika gaddako okumala ebbanga lya Sabbiiti nga 2 ate ne gavaako nga kati gamaze ebbanga eddala lya myezi nga 8 nga tegaliiko. Kigamba okubanga ebyuma ebipika amazzi oba mota amasannyalaze ge bifuna tegabimala.
ssentebe w'eggomba la Empenja mu Gomba Ssegirinya John Bosco mu kwogerako ne CBS agambye nti ekizibu ekyo kikosezza nnyo abantu be nga kati enkuba lweba tetonnye nti babonaabona okufuna amazzi amayonjo ate abatuuze b'ekiriri Mpenja nga bakulembeddwamu Ssaalongo mu Kyogettomu bagambye nti bali mu bulumi nga n'ab'obugaali abaali basomba amazzi ag'okutunda nti tebakyalabikako ekivuddeko bbeeyi y'amazzi okulinnya. Amazzi bagateeka enswanyire nga ga tap amazzi ago gamalako ebbanga tono bazze bagakanika naye nga ensonga gye batuwa enkulu nti amazzi bagateeka ku panosola bagiteeka nswanyire ku ssomero opposite pampu ne bagiteeka ebusukka bw'ekkubo. Amazzi ago geetaaga masannyalaze ife ng'ekibuga ky'Ekiriri okugafunamu so kubeera nga twalya looni ne tutambuza amazzi tutaddeko zikaabe tutaddeko abatunda naye kati amazzi twalya looni batubanja ab'amabanka manerenda batubanja tutwafunamu okuva amazzi nga gazze mu kibuga kino ekya Kiriri. CBS eyogeddeko ne kamishona mu minisitule y'ebyamazzi nga ye Engineer Ahmed Sentumbwe n'ategeeza nti agenda kulagira kontrakita yakola ku mazzi ago ag'Ekiriri addemu yeetegereza obuzibu bwe buva. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Singo ng'esigadde ennaku mbale olusomo olwokubiri lutandike. Omwami wa Kabaka ow'essaza Singo Mukwenda Ddeewo Kagimu asabye abazadde obutagezaako kwekwasa nsonga yonna bazzeeyo abaana baabwe mu masomero. Owekitiibwa Ddeewo Kagimu Mukwenda abadde ku mbuga y'essaza Singo ku Matutuma ng'akwasibwa ettu ly'ekirabo eky'omuzindaalo omujja okuva eri Munnasingo Haji Abdu Bisaso mu kibuga Mityana. Ono akuutidde abazadde nti ng'ekiseera kisembedde eky'olusomo olwokubiri buli muzadde azzeeyo omwana we ku ssomero kubanga y'engeri yokka ey'okuba n'eggwanga eririmu ensa n'abatuuze abayivu. Ono era asabye abalimi obutasulayo gwa Nagamba mu kulabirira emmwanyi zaabwe mu kiseera kino ng'enkuba ekyaliyo n'okulima emmere emala basobole okuba n'ekyokulya mu maka. Mu ngeri y'emu yeebazizza nnyo Munnasingo Haji Abdu Bisaso olw'omutima omugabi era n'asaba n'abalala bamulabireko. Obunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okulaba nti abaana baffe basoma bulungi. Amasomero gagenda kutandika wiiki ejja teweekwasa tubasaba mweteeketeeka abaana bammwe mubazze mu masomero basobole okusoma kubanga obulamu bwabwe obulungi buli mu maaso nga basomye. Ate era njagala okukubiriza Bannasingo bannayo enkuba etonnya. Mmwanyi zaffe tuzirabirire bulungi kuba enkuba eno ejja ziyamba bulungi okulaba nga tufuna akasente. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Mwami Bisaso Abdul olw'okuwa essaza lye Singo omuzindaalo guno okusobola okwogerebwako Bannasingo nga tuve mu nkiiko ez'enjawulo. Njagala okubeera Bannasingo bannange nammwe mukole bwe mutyo nga Mwami Bisaso kyakoze essaza alizimbye ng'aliwa empuliziganya enjawulo okulaba nga tufuna omuzindaalo. Ye Haji Abdu Bisaso nga yamyuka nnyini ntebe w'olukiiko oluddukanya ttiimu y'essaza Singo era nnyini ntebe w'abavubuka mu disitulikiti ey'e Kassanda ategeezezza nti kibadde kya buswavu essaza eddene okweyazikanga empuliziganya y'emizindaalo kwe kusalawo agulire essaza Singo omuzindaalo guyambeko mu buweereza bw'abeene n'okutuusa obubaka obulungi eri Bannasingo. Navuddeyo okulaba nga ngulira essaza lyange erizindaalo kubanga twafuna okusoomooza ddala nga tutuusa obubaka obanga abaffe batuusa obubaka eri abavubuka n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga waliwo kugamba nti nga Singo ssaza ddene tusobola kubeera nga tupangisanga bupangisa we twogerera ensalawo ng'omuvubuka kuva Ssaabasajja bikulwa essaza lyange okuvaayo okuwaayo omuzindaalo tusobole okubeera nga tufunirako amawulire. Okuddayo mu ssaza Kyaggwa abasuubuzi mu kibuga eky'Emukono bavuddemu omwasi ku misolo egisukkiridde nga kiviiriddeko ne bizinensi zaabwe okugwa ne badda mu byalo. Abasuubuzi bano abatabibwa ekibiina ekya Musiita basinzidde mu nsisinkano n'ekibiina ekya Kasiita ebadde Emukono. Abasuubuzi bano bagamba nti emirimu mu disitulikiti yaabwe gigudde ng'abamu batuuse n'okudda mu byalo nga gavumenti erina okuddamu yeekube mu kifuba. Tulina simu zaffe za smartphone gezako okukola research obeeko okoyiga akatonotono oyo omwana ayagala okubbira naawe omanyiwo. Wesanga nga abantu abasinga betusinkana liabilities ze balina si kituufu nti ogwo omusolo balina okusasula gujjudde assessment si na penalty. Naye lwaki lwa butamanya. N'olwekyo chairman mbadde nsaba okulumirirwa abasuubuzi bano tukole nnyo kye bayita sensitization. Ate kyabakutiisa butiisa kubbako obusente ate ekituufu bizinesi zikoze eki zikudde.
Nyini ntebe w'abasuubuzi mu disitulikiti y'e Mukono agambye nti kikwasa ennaku nti ne mu nsinkano gye baalimu ekkololo era tebalina kye baafunamu. Abasuubuzi tulina obunafu emirundi egisinga ebintu ebitukwatako bimala kututuusa ku kisenge ne tujjukira nti tulina okwerwanako. Naye ffe tuli ku mulamwa gwaffe gwa byabusuubuzi, ensonga lwaki tukolagana butereevu ne kasiita. Ensonga etuleese wano basibo ne banyabo, tubadde n'ebizibu bingi ku bikwatagana n'emisolo. Twagenda ekkololo twakera ne tubeerayo ne tutuula okuva ku makya kutuusa ssaawa nga 10 we yatuukira. Naye njagala okubategeeza tulina kye twajjayo. Olwaleero abali ku infreeze penalties zaakola ki? Zaayimirira. Operation ezaalinga mu kibuga mwagendanga okusuubula nga muziraba. Bakuyimiriza wano bakuyimiriza olinamu n'omwaffe ng'omwana abakuboda avuga obuntu ne bamukwata waliwo n'omukyalo omu baamusuza ebintu bye. Yennyini ntebe w'ekibiina ekyakasiita Thaddeus Musoke Nagenda awanjagidde gavumenti ekkirize ti embeera mbi ekendeeze ku misolo. Tulage president nti abantu bano bonyigiriza bangi okusinga abachina, nti omuchina ali nammanve nayombako naye wali ekisowera nga jatunda n'omuti gwa sabuni ogumu atajja kusuubuza boxi gw'onooguzaani. Aleva abasuubuzi tuli bantu balamu ibanereka mbabuuza n'okusima omusenyu tetugusobola, ebyennyanja tetubisobola, badde mbasaba muleme okwekwatirira. Kubanga kituufu abantu okusaba nti nedda amasannyalaze gatereere, kituufu okusaba amakubo gakole ki? Leka tugambe tebakimanyi nti train egonza ebyentambula, tebakimanyi nti jaamu oyo mu busuubuzi buli kadde ssente. Musaza Buddu kyaddaaki abatuuze mu bubuga okulimbuulire ne Buyembe mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ababadde bamaze emyaka n'ebisiibo nga okufuna amazzi amayonjo baakivaako kubanga ga buseere ng'ekidomola kimu babadde bakigula ennusu 1,000 bafunye amazzi ga ttaapu mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior kabikuwe. Amazzi ga ttaapu agatwaliddwa embuulire gajjiddwa Jjingo mu ggombolola Bigasa ng'awo we gaali gaakoma nga kakati gakutambuzibwa okutuuka e Buyembe ng'olwo olugendo lwa kilometers 4. Mbuulire ne Buyembe bubuga obukulira ku sipiidi eya yiriyiri nga bugabanwa eggombolola 2 okuli Bigasa ne Kitanda, naye ab'omu kitundu ekyo babadde balina ekizibu ky'amazzi amayonjo. Omulimu gw'okutambuza amazzi ago guweereddwa aba RB mu Biru Technical Services nga gusuubirwa okumalibwa mu bbanga lya wiikisi 3 olwo abatuuze amazzi bagasenere mu maka gaabwe. Buyungo Dennis nga ye yinginiya wa disitulikiti avunanyizibwa ku by'amazzi ategeezezza nti bakuteekawo n'ebifo 4 ng'ebyo bya lukale ng'abantu bonna abatasooke kusobola kuyingiza mazzi oba okugatuusa mu maka gaabwe awo we bajja okugulanga amazzi, naye ng'ekidomola tekijja kusukka nusu 100 okuva ku 1,000 kwe babadde bakifunira. Kuliko washout emu tugenda kuteekawo air valve byaffe biri technical, naye tugenda kuteekako air valves 3 era mujja kulaba mu chambers bwe tuzimbye, era tujja kuteekako ne kasayini akalaga nti air valve, era tugenda kuteekawo ne control valve eyo egenda kubeera eri Bigasa nga tusobola wekyetaagisa nti obawo repair side zeeno nga tubasibako tusooka tukola bulungi naye nga tukola ki tubazzaako. Bo abakulembeze basabye abatuuze okukuuma n'okulabirira layini y'amazzi ago oba payipu zonna kubanga amazzi kati gaabwe. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu ng'enteekateeka ey'okubala abantu eri mu kukomekkerezebwa, abavubuka abakola omulimu gw'okubala abantu mu ggombolola y'Ekyesiiga basazeewo balemere obuuma bwe bakozesa okubala abantu nga bagamba nti balinze ensako yaabwe. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi kaalukuviire ku ntono. Ab'ekitongole ekya UBOS bayungula abantu 73 okubala ebyalo byonna ebiri mu ggombolola ey'Ekyesiiga, naye nga kigambibwa nti ku bantu bano 315 bokka be basobodde okufuna ensako yaabwe. Abavubuka abalala batafunye ensimbi zaabwe bagamba nti bakozesa ensimbi nnyingi nnyo, gamba nga ezaabatwalanga erwaggulwe okugenda okubangulwa n'okute
okutendekebwa saako n'ezo ze bakozesanga nga batalaaga ebyalo ebyo gye babawa okukola. Mugerwa Josh nga yakulembeddwamu abantu bano ategeezezza CBS ti bo tebagenda kuwaayo buuma buno okujjako nga maze okusasulwa ensimbi zaabwe kuba kati bali na mu mabanja ng'ate amannya gayo bagamba nti agamu gakyusibwakyusibwa ne bateekamu abantu abalala abali mu kubewanirako nti bo akasimbi bakafunye dda. Beeraliikirivu olw'abakama baffe aba disitulikiti okubanga tunoonyeza nga batugamba nti ffe amannya agaffe tegalabikirayo ate ng'abamu mu bannaffe bo baafuna ssente naye nga tukozeseza ssente zaffe olugendo nga tubala abantu mu kugenda mu training tukozeseza ssente nnyingi. Nze mwennyini naakakozesa ssente ezisukka 2,000 naye kinnakuwaza nga bannaffe abamu baafunye nga batebaafunye so nga bakama baffe aba disitulikiti amanya be baagakyusa ne bateekayo agaabwe n'ennamba ze. Eyakuliddemu enteekateeka ez'okubala abantu mu disitulikiti eno ey'e Masaka Sande Lukyamuzi Vincent agambye nti bano bazannya na muliro kubanga ebyuma bya gavumenti bayinza kumala gabisigaza mu ngeri efaanana bwetyo. Kyokka n'agamba nti bateekeddwa okuba abakkakkamu nga bakola ku nsonga zaabwe ez'okufuna akasimbi kano. They don't have any contract about that. Emenya ebintu ebimu babyogera arrogance nti tubalina amateeka tugatambula. Government properties emenya ebya government tebabikwata bibati kuba bakwata ebintu by'olumbi oba ebintu bya family byokwabya ennyimbi. No. Ati ku kapizi 337 kubulako ttanga gombole myuka olowooza ate special. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Sose Chimpirwazi Kyesiiga Masaka.